ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Alright, mwenna abekumira ku mukutu guno gwa Unique Media mbabuuzaako nti mwasuze mutya, mwasibye mutya, bigenda bitya kusiza ku time gy'olabirako video eno. Ali mu kugiraba ku makya okusaba tonnaba kufuluma fukamira osabe obeere ng'ate osaba Mukama abeere ng'akulembera olugendo lwo. Ate gwali mu kugiraba oba oli awo okomyewo ku mulimu bitambudde bulungi, fukamira obeere ng'ate omwebaza okulaba ng'ate omwebaza okuyisa mu lunaku ne luba nga terutambudde bulungi. Gwali ku mulimu nga mukugiraba vidiyo eno oba oli mugiwuliriza ntolaba na bifaananyi naye nga oli mu kukola, tukwebaza tuweebale nnyo, weebalire ddala. Katusabe Mukama ebyo by'oli mukola Mukama abeere ng'ate abiteekako omukisa. Samike ge mannya gange, Roland Selwima ku kamera yaliko leero okulaba ng'ate buli kimu kitambula bulungi nnyo ddala. Yosam banoonyeeko oyagala ettaka wonna mu Uganda olyagala bajja kubeera ng'ate bakuyambira ddala okulaba ng'olifuna. Oyagala lya kyapa oba oyagala lya ndagaano, genda obeere ng'ofuna ettaka lyakulimirako, lyakuzimbako, lyakulundirako, byonna Yosam ojja kubeera ng'ate otuse. Bakubireko ku namba z'essimu ezo z'olaba mu kalango kaabwe, ojja kubeera ng'ate oyambibwa nnyo ddala. Abali e Bulaaya, abali UAE, wenna abali mu Uganda wano, ate mmwe mbassaamu ekitiibwa kingi kubanga kaddata kabuseere. Naye w'otuula n'obeera ng'ate olaba Unique Media mu channels zonna eziri ku YouTube, tubeera tukweyanza. N'olwaleero nze ne Musumba Roni agenda kuba yeyanjula ababuuzeeko, then tulabe engeri gigenda okuba ntambuza mu program ennaku olwaleero. Babuuzeeko ssebo. Mukama yeebazibwe bannyabo ne bassebo abatwegesa amaaso gammwe n'amatu gammwe. Tubeebaza yonna gye musinzira okubeera, obudde bwammwe. Mukama abawa omukisa bannange abataddeko data. Manyi mwami Sami kikulu nnyo omuntu okuba ng'ateekako data n'alaba vidiyo zammwe, kyo kyamaanyi nnyo. Kitegeeza twogera ebigambo ebirimu ensa ebisobola okuba nga bibagasa n'okubateeka ku level endala. Bane Mukama abawa omukisa abatambuza obutambi, ababusalamu, aba Dreams Channel, Fellowship Mode, olw'endala zimanyi bagitaani, bikutu bingi. Musalamu Mukama abawa omukisa. Esebo kale bigenda bitya? Obuweereza bugamba ki? Obuweereza tutambula, obuweereza tutambulira ddala, tuteekateeka okusiba omwezi gw'omusanvu gwonna. Era mbasaba bannaye abasobola okutujoyininga mujoyininge. Tugenda kuba n'okusiiba omwezi gwonna ogwo gw'omusanvu. Tugenda kuba tukoola Katonda. Omulamu omukulu ogwa mwezi guno tugenda kuba tusaba Katonda atwambaze ekyambalo ky'Obwakatonda, tuddeyo mu kifaananyi ky'Obwakatonda, kubanga ebimu ku bireese ebizibu mu nsi eno kubanga twasesse okuva mu kifaananyi ky'oli eyatukola. So tugenda kukaabirya Katonda bane ne tubeerawo n'omulokole n'ologebwa, obulamu ne busigala nga oli akuloza ayina oli n'akuvuma n'akwogerako okugamba bwe guti nasigala nga tewali kimubaddeko nedda. Olw'ekiina okudda mulamu bwaffe ekyatuvaako. So ekkanisa y'omulembe gwaffe nnafu nnyo, twetaaga okuddayo mu kifaananyi kiri eky'Obwakatonda, tubeere bakatonda. Eggulu lituyita bakatonda. Katonda bwe yatonda Adamu n'amuwa obuvunaanyizibwa obuneeminga. Kitegeeza n'Adamu Katonda yamugabira ku buvunaanyizibwa yes, nti n'atonda nti embwa efaanana mbwa. Embizzi era bw'ogitunuulira bw'oti olabira ddala nti yalina kuba mbizzi. Yes. So obutonzi tulina okuddamu okwambala amaanyi. Lwaki abaana b'abalokole be batasoma? Lwaki bizinesi z'abalokole ze zitatambula? Lwaki bw'oggalawo ekibuga ekyo n'ogamba abasiraamu nti mwe abasiraamu mufulume, bizinesi z'abalokole ze ziba zisigala? Oyinza okusigaza ekibuga ekikalu
kyokka tusaba nnyo owulira kikalu tusaba nnyo bizinesi zonna ziggala Prayer Mountain tubeerayo abantu bagenda mu nsozi mu biko mu biwonvu nalabako sisita nga yamera n'ejjindu akawala akalungi nakasange ku Prayer Mountain nekagamba Yesu yebazibwe ssebo konza amiina kanzire eno mu mugongo nekagamba bwati bwayogera Mukama nguliraayo lanki oyo taba Mukama namugamba ajja ŋŋambe oyo taba Mukama namugamba ye mugambe ajja ŋŋambe naye lwaki mwogeza Katonda abalokole anti abalokole boogeza ddala Katonda ssebo mulembe guno gwe tulimu lwaki mwogeza Katonda abantu ojja n'oŋŋamba nti nguliraayo lanki nga togasseeko iwate wayogera Mukama sikugulira osobola lwakuba nti abantu tumanyidde Katonda olwokuba nti banjabudde bassebo ebiseera ebisinga nti Katonda enkola ze zanjawulo nina omuntu omuyambuza ekibuuzo nti Katonda nga muzibuzibu Katonda muzibuzibu naakulaba nga bagenda kubba naamugumiikiriza naakubba n'agenda Katonda enkola ze Bayibuli egamba nti alaba ebiriwo ng'ebitaliiwo n'ebitaliiwo ng'ebiriwo enkola ze zanjawulo ku mwana w'omuntu ti n'omubbi nga bamukutte wali taata bagenda kumutta omubbi asobola ogamba Mukama ansaasira Mukama n'aleeta poliisi kituufu n'amusaasira ye Katonda bw'atyo so tulina okuddayo ne twambala so omwezi gw'omunaana guno gw'omusanvu tugenda kuba tusiiba tugenda kuba ne service okuva ku makya paka ku ssaawa emwezi akawungeezi so muli mu kusiiba guno mu gwa mukaaga tugenda mu gwa musanvu so kati omwezi gw'omunaana wiiki esembayo tugenda kuba tubabuulira olunaku tuteeseteese nga mpita abeegayirizi mu nsi mwenna abeegayirizi ng'okimanyi oli mwegayirizi tugenda kuŋŋaanirawo ku Fidodido mu Kampala ku Kampala Road tugenda kukoola eggulu kubanga Mukama atuwadde emyaka 10 ng'ekkanisa okwetereeza so njagala tutuule ate mu piriyodi y'emyaka 10 mulimu entebe emu ennene egenda okuvuunikibwa n'entebe eyo bw'eneevuunikibwa taata mu myaka gino piriyodi y'emyaka 10 twakatambuzaako gumu nalabye ku status twakatambuzaako otaddeko nti emyaka 10 oba else notekawo buddashi kati emyaka 10 tukangakanga sikubakanga bano abalokole njagala bamanye nti omanyi nti abalokole bali mu bulamu obuli nnomu obulamu bwa bulijjo omanyi nga bwe bagamba nti wagundi babbyeyo ng'ewo tebannabba obeera tulina nabweraliikirivu bambi nze mbalaba tugenda okuziika abantu baniitwaze dda omufuba mutaddaawo boogira tebamala lwaki tebaziika naye nga bannyini mufoono bali awo bagamba singa kale tebamuziika singa batuwaayo omukisa kale abeera alowooza nti obulumi tebuba ku bo nange nali nkyogeddeko twagenda okuziikirako mu bamemba mu kanisa n'abalekera omulambo gwabwe tebamala watambula n'ogenda nentambula nengenda nemagamba gwe madamu vuga emmotoka tugende bagambye programu y'okuziika ya ssaawa 8 tuli mu 10 nga abaleeta abaana ani alina abaana nga baleeta bulaza mulokole abaana baleeta basomba nze yanzaala mu 10 so nemagamba omanyi omusajja tamaliza tuvewa naye ekyo kikola si wuwo toli related ku ye si kyaliiwo ne buba related naawe nga omusayi si gw'amaanyi era osobola obagamba bane mumuziki tuve wano atandise n'okutuwunyira abantu bagenda bane obudde bugenze emmere eriwa mubikeeko abalidde kimala abatalidde tujja balaba akawungeezi tuziike tugende babanga abakugoba kankubireko ekirala taata omwana asobola okubeerawo nakkaabira kyova mbabuulira buno obulamu bwa ssekinnoomu nti n'abaana bo bozadde bakuleka nze nina famire emu taata yagenda okuziika bampita ngende baziikireko mbeera nabo mikwano gyange balina sente bali bulungi naye kyewunyisa bagenda okuziika taata waabwe eyo mu kyalo tebasulayo tebasolasula mu kyalo tebalina nsiri kubaluma wano basooka ne bakungiriza wano busimanya bakukuuma bakuwerekirako bakwagala nnyo baka maama wange taata wange nkugambye n'abaana abato ng'agambye saagala kulya mmere ekiro omusanga mu matamu ani ali mu seppiki mwebale kulyako mmere mwandeekeddemu Katonda yatonda
omuntu wobeera ng'ofudde kino yala kikubulira gwandaba wobeera ng'ofudde ng'ossizza omukka ogw'enkomerero fuse Katonda agijjeemu oba tokyalina makulu bakutwala nga tolina makulu yadde bakuyisanga ekitagassa oba tokyalinawo anti labayo olaba ennyumba eyo gye weezimbira n'ettaka eryo lye weegulira nga ofudde ne finishing waakamumala tebasobola kukunaaliza mu nnyumba tebasobola ddiiro bajja kutobya kapeti wagireeta eyiyo olaba nti ettaka eryo waligula tebasobola kuziika mbu makkati gaali tekisoboka ojjako nona poloti mumuteeka eri ebusukka wali ewayita amazzi bakuteeka eyo sola twe tuba tutunda toyonoona view ya ne bannanga okufa kuno so buli muntu ekisinga obukulu wovudde wano ozzeewa ogenzeewa ekikulu kyekiri ogenzeewa kale ffe wano katukuyisenga nga bwe twagala naye kijja kuba bubi nnyo tukuyisa twagala neeri nayo mwami Semi omanyi ekibeera mu Fino Homes sibeerangayo nnyo okusinziira ku bantu abaŋŋamba bakola na biki omubiri guno bagutungatunga ng'oliŋŋanga bakusalaasala bajjamu ebyamakulu ne bakuyuzaayuza ne bakusonseka ebiyisa ebiwanvu wabaawo abalamu abakyetaaga bino gwebiramu muggwe ani abibawadde awo kiri ate kale tulinawo Roland ali ku kitanda yeetaaga omutima gogugwo ovudde gukyali mulamu katuguggyemu tuguteeke mu Roland ate mwatambula kyalina makulu kyova olaba taata abantu simanyi bannanga omulaba atulinye ku mitwe omulaba atulinye ku mitwe wanga obeerawo n'olowooza nti omuntu bamuleese mulamba kumba amawoowolo talina ne bakuteeka mu keesi ng'etemagana bakuziika oli wa afu ate ezo ekyo nkiwagira ng'emazima wagira ne bano byebayogedde mbwa baagala emirambo gyabaweddeko nedda abo sibawagira naye nze bano simanya bakututte ku postmortem ebyaddala oyina ebitundu ebikyali ebiramu byange waliwo abyetaaga gogenze naye afuna ebibye mugagga na mugagga ekyo naawe okyogera sigwalimu sente ozirina omutima gubuze bamuteekemu ogw'embizi Samike ge banyagaga tuline Roland ku kamera ku set tuline pastor omusumba loli naga oli ala kunkubya kikyati program yagweddako nagamba yala kunvunya yala kunkubya bwe twayogera ku katuli mulungi mbunnoki balwe yayombi bantu bayomba bayombe tukyabanyiza sigwaga lutwe teri kukola ki lutwe teri kusirika musajja yagambye nti buulira Katondawo nga yaani buulira ebirungi ebiri ku bulokole mpuliriza njala njogere nti yange nsirike bulungi oyogere ontegedde sala kuyingirira kasooke njogere ebyange atalaita okuba ndabo ine engeri gyokiteekamu amasannyalaze genda mu maaso okokkiriza bagambye nkugambe nti ne ku comment mwekwezirako ku YouTube baŋŋambye nti somesa Katondawo waano obulokole bwo butwagaze feno gye tulirekayo vaayo because mbu ekyokuvuma eno n'olaga ebibi ebiri eno tebigenda twagaza kikyo oba tokiwanye nakutulaga birungi biri eyo banyabo nebassebuka mbabuulire mwe ndi mukamera bulungi njagala mbabuulire muve mu muzannyo ssebo muve namukusaagirira ffe tubuulira sitaani nze buli sitaani waali kati nasazeewo kubira ddala nti ebibumbe mulimu sitaani tubeemu amagezi omuntu wawosomye oli ku kibumbe ofukamira amazima ga Katonda kyovulawo Museveni wakubafuga n'omulambo gwe gubafuge tuli ku TV taata ekire kiri mu kusalaŋŋana ekire mbu Maria wuuli mu kire baminisita tulina bannange bakutta obusimu batunuzaayo
sitaani mulowooza agenda kujja atambuza bigera gye wammwe obyejjeemu leka nkube sitaani tagenda kujja ng'atambula sitaani tagenda kujja ng'atambula bigera gye wuwo naye banyawo ne basebo ffe kennyini ffe abakwata ne ssente ne tumusasula najja sitaani aliwa oze kusaidia bati gwankyazizza leka bakubenza amayinja tobyeyingizaamu anti mbuziza banyabo ne basebo ewali sitaani wonna tugenda kwogerawo kubanga enjiri mugiwulidde enjiri buli omu ogiwulidde kati katwogere banyabo ne basebo ku basics ezikulaga nti obadde ne sitaani ebbanga ddene nga tomanyi nti obadde n'akadaali mu bulago naye nga Kristo gwe bataddeko akadaali emabega waako ekiri emabega waako nti Kristo tavanga ku musaalaba era akyaliko banyabo ne basebo tukyuse tulabe amaaso gaffe galabe gwawoza muzimanya mbigize gwe wantandika ngenda kubyogera kola kyokola bannange tukule nina omuntu abadde ambuuza mukwano gwange mukulu wano mu ggwanga takyanyegalwa kuba nakyogera nja kwogera oyagala tukyaya abantu kaba tukyawe mutukyawe ninga amazima ogategedde era mala maliriza nkusomerera komenti endala since kati wazze kwogera mazima kati saagala kubawa budde nnyo abo asiri mu kuwa budde nze nondamu katono nondamu ey'amakulu tulina kubawa budde taata ensonga yeeno kyebaagala no kati kankubulira yingira ekikomera kino obwo bwa butandika okuboggolera buli wobuwa obudde notandika obugoba bugenda kubeezaawo gwe tambula ogenda okola ekyoteekeddwa okukola bajjabo ne basebo ensi eri mu kuzikirira olw'obutamanya n'abamu basazewo okumanya naye bagaanye okukola kye bateekeddwa okukola kyova nze njogera sisosola ndi mu kkanisa y'abalokole mulimu abafere tulinamu abanywa omusaayi tulinamu n'abajja okweyiiya yalaba musumba loni ng'atandise alaba musumba loni ekkanisa ekuze alaba abantu beeyongedde naga kkanisa mulimu ekintu abadde kanaabe wali nagenda n'atungisa ekikutiya n'atungisa ekikutiya ne bamuwa ekigundi ku mutwe ekikofiira n'afuna akadde n'agula n'amafuta n'atuula wali ate abantu abo be baagala nabbi agambye anyenya akadde mulundi gome zu Yesu azze envamu omuka olubuto lulina engeri kumbe weekanze anyenya akadde ne weekanga no ekituufu nibakola abantu okitegeera taata waliwo abantu ababasibira mu makanisa g'abannabbi b'obulimba naye waliwo n'abasibiddwayo olw'okugaana okutegeera nti wano wentudde omusajja apamye katuuti twetaaga okulongoosa bali abalala balaba kitiibwa kumbe ayonoonye toyinza kuŋŋamba nti osobola otuula mu maaso g'omusajja nga lasitado abubuulira akubuulira ki amazima gakatonda ayina enviiri lastaman jables abaana bakakutte abaana bakakutte bakatambuza enda okulaba nga bampeereza abaye musumba banna lastaman jables ng'ababuulira awulira ku jjala ali mu ggulu jables man kankubuli waliwo omulala omuweereza waffe eyo yapositinga nabbi omu ali mu Amerika oba alina enviiri netatu nemugamba yadde message kankuli taata oluzi Kristo yagamba nti oluzi lumu tetusobola kuvaamu mazzi gakaawa gawooma oluzi luno lulina okusalawo oba nfulumya gawooma ng'olina ofulumya omusumba oyo kuwezo ttatu yazeekubya musumba n'enviiri ezo yazikuza musumba ate era azikola naye yagamba nti ekyamukoza kityo ng'alaba musosola abantu bali ti mmwe mwefuula ba kitalo mulowooza mwabaditamininga omulokole mwabaditamininga atali mulokole mwabalina okulaba nti onaze wati alina kwambala wati alina kwogera wati n'asalawo yeekubye ebintu ebyo kati kankubuze n'enviiri azikuze omuntu oyo okubalaga kati tula mu kifaananyi kyeze okubuuza ebibuuzo ono kati yenze kati nkubuuza gwe watandika obulokole si bizibu gwe watandika obulokole olyoka otunuulira abantu basaasire olw'okuba mbu simanya tubasosola gwe wabutandika anti mbu mujajinga teri kujajinga kwa Katonda infact kankubulye taata ekibi kibi kyova olaba bubeera mulokole oba nkoko njeru yes buli mulokole yenna kati yafuuka musumba waliwo ekitudi
fayininga nti tuli nti ona mwamusana era bw'okola ekintu beewuunya iyo n'omulokole naye nga bakimanyidde nti abalokole tebalina kukola we bati kitegeeza bandirokose kati abantu bano tulina okubajjamu akajanja n'olugezigezi kyovula nkubulya taata obudde bw'ekisa bwaggwako kyovula bandaba okubikkulirwa nafuna okwolesebwa ng'ekisa kiringa akabubi k'amata ng'amata gagize kino ekibubi ekyo kibeera ku ngulu naye nga bali mu kukizingako kiri mu bwengula ekisa kikuyamba ki kyekikkirizisa buli muntu atagwanidde n'okulokoka kyekitunyweza mbulokole n'oyonoona n'oddamu n'oyimirira okitegeera kati ekisa bajjamu ne baseba akadde kaakyo kigenda kikendeera kigenda kivaawo kubanga ekisa tetukikozesezza kiringa Katonda abawadde mu bannayuganda emirembe emyaka ameka ekkanisa y'abalokole singa tuli well established okitegeera taata omuntu asobola kuba ne ssente olwaleero ng'olina ssente mwami Sami ng'oli mugagga n'ofa ennaku ezo nga teziriiwo kubanga tewasimba misingi n'abaana bano b'olina osobola okuba n'omwana ogu nga muto n'akuma ebyobugagga byo paka abukadde ne bazadde kubanga tetuzimbye mirandira tulina obugagga naye bwakungulu tulina amakanisa ge tuzimbye matiribona gakungulu tetuzimbye mirandira ekkanisa yaffe empewo ejejo kankubulya amazima ga Katonda jeno akwateyo omusumba ogu nga mumumanyi tulabo badawe tosooke kumala mwezi nga toyogera nga toyogera bya Katonda n'agamba nti ebyo bwa Katonda mbiganye nawe toddamu kunchaza nkubira kwa mwami Sami joli nawe kenyini tojja nzija nawe kenyini nyini mwami Sami kankulye nno gochali mwami Sami soko ulire jeno omuna akera ku macha soko ulire tata soko ulire mulobaka nabuwereza jeno nkubulira amazima ga Katonda omuntu yankubira essimu nga mukulu maje biki byoyogera stoppinga omukuba member mu church ne bamuwamba nayimirira niyongera kutambula ku mikutu kati bino ebigenda maaso nga sinakulira kubyogera nabyogeddeko kebera ku Kwezi Media nabyogeddeko kati nzikiriza nkubuuza ekibuuzo kiyita mu comment atodda mu comment ate okonye ku Kwezi no omusajja yangambye wati wuliriza sooka owulirize yangambye naye omusumba Ronnie bwe yabeeranga ku Kwezi Media he used to speak strongly against Kyagulanyi describing him as a wicked and accusing him of bringing bloodshed into the country. I'm not sure whether he now sees what Natekawo Erinnya is doing or if he will speak about it. In those days, prophets would boldly confront oppressive leaders, but in these days, it seems many prophets have no word from God to speak against oppression. Omusajja agamba nonkitegedde musirise sebo kankubulye taata sirina nze byewayogera sibimanyi yes sirina lunaku n'olumu njagala kuweereza ka video nanjogera ku mwami Kyagulanyi sirina ako nange sirina kalaba sirina naye njogera banjabo ne basebo nti tuli mu biro bya luvannyuma waliwo abasajja n'abakazi abagenda okukozesebwa sitaani nga bagenda kutandika against church gwelowooza tunulamu omanyi okuba nti abantu balina love yakatijjo abantu balina akatijjo kangi banjabo ne basebo fe nakugambye ekkanisa yaffe bagigaana overnight covid I mean Ebola walabyeko bawagira possible ne kanisa emu eri nansana ne bagiganye Ebola nademanya ekintu ky'Ebola kiri national wide yes anti kyengamba nti batunula kati tuli wano wa mwami Sami era batulaba mu videos balaba buli kyonna ekigenda maaso nze nkubuulira mu church yaffe tufunayo omusajja ng'ajja ng'atuula nze nga buli kiseera ndoota mukesi ali omukesi mu church omukesi paka bwe namanya omukesi tuveeyo samigage banya gange tuline musumba Ronnie tuveeyo yo Ronnie abantu batabuse tuveeyo njala sooka kubuuza saagala abandaba balowooze nti
manyi waliwo abayinza okugusala amangu tamanyi byabwa Katonda ayisaamu abantu amaaso njala kibuuzanga kibuuzo kyemanyi naawe obiwulira emboozi za nagenda mu ggulu nasisinkanye Katonda yajjidde mu gganduula eryeru n'atuula mu ddiiro lyange simanya nali mu kibira gye nayita Katonda n'antwala mu ggulu nga zisusse embalaasi nejja obiwulira okategedde buli omu alina version ye buli omu alina version ye simanyi oba tuli batuukirivu nnyo nti Katonda alabikira buli omu saagala kusala musango naye njagala kubuuza bino bitulaga ki tuli mbiro bya luvannyuma emyoyo egireekaana n'ebitaasa bingi naye ng'obiwulira nnyo zinina n'abampeereza wano bulingi okukamala obukama zimunange jangu omusumbafu omubaking up nekyayogera ate yaggwa ino mu baaki nze yabimuwa nze yamulaga nga atambulira ku mbizzi mu luguudo oluliko golodi lulaga nti obubizzi ne bungoberera ng'obugoberera omwoyo gwange bane tukoyo tumanyira kati kankubye tata ojjukira nga tutandika wano mwami Sami nga tuli eri nagamba abantu ne mbaga nti abagenda okwogera byenjogera mu mulembe gwaffe bagenda kulinnya bane muzza obutami ekirungi babusala abaana babuzza bigenda kulinnya enamba y'abagenda okwogera ebigambo nga biringa eby'omusana bagenda kweyongera naye nga boogeza Katonda nti omulembe gwaffe taata abantu baagala okuwulira bye baagala okuwulira n'okwogera bye baagala okwogera nga si yayogedde Mukama kyova nze bwe nali tandika obuweereza Mukama yaŋŋamba nga ntuma yaŋŋamba nti Roni toyogeranga nga soogedde tonjogezanga kubanga gwe musango kyoyogera abanyabo ne bassebo nga Katonda ye yakikulaga ebyaddala ne bwe bunaakwera ku makya ne bakuzuukusa wali ng'oli mulwadde ojja kwogera ekigambo kyekimu naye kyozimbye ne kyofumbye ojjukira wetwali wano omuntu omu eyali akwatamu video zaffe enkadde n'agattagatta n'ez'abalala n'aproducing ekikye azimba bajonesa twagadde nnyo obuyinja twagadde nnyo batumanye ebintu byakutumanya omuntu kankubulyeko ngenda ewa kujja kalanda youtubers bangi babirawo bangi bani kati ntuukayo nga bagamba mutabani woli w'omusumba ono mumujjukira mutabani ki mugamba munveeko wamwegana omu naŋŋamba mukubuulira amazima ga Katonda omu naŋŋamba nti vidiyo z'omusaayi ng'amaaso gakyuse bugundi buli yabweteerako wano nejjo tebakitugambye ffe emiri twali tuliyo obuntu obulenzi nange oyo ogumye bakube ate kati otalina oyo simutya oyo ye simutya ladies and gentlemen oyo kamugireko my brother mpuliriza bulungi nze omanyi lwaki ewange tewadda kyo kimanyi bulaza oyo ow'amaaso musima abane Katonda ndaze nalabye nkaaba musaayi musima ataddemu bulenzi afunye ne food color ayiyeeko mbu omusaayi simanyi naye kankubuuli yakulagako nti yali food color nange nkumakalira byali bifood color musima yatakyalaba lekerawo okuzanyisa Katonda ka video bakampeereza watuwa n'ebbanga tyotubadde tetwenenyeza Katonda tusigazza akabanga katono nnyo naye nzikiriza Katonda we yakuwonyeza gwe amaaso ago ge wagamba agali gatirika omusaayi naffe ajja tukwatibwa ekisa yamwe kamba buulite naye mwami Sami oyo mutabani kikyoyisaawo ayinza okuba nga yafuuka prodigal son naye mutabani gamutandika tabaniwo ekirungi osonze n'engalo emu zino endala zonna kati ziri ziti bakujjukiza gwe naye natunula taata nempulira ennaku mutima omanyi kye bayita downfall okugwa kw'omuntu
what causes the downfall of Idi Amin Dada? What causes point bazituwa? Yes, zibaawo. Zibaawo. Banyabo ne basebo mutunuulira obuweereza bwaffe nga Katonda ye yasimba omuntu. Nze bampaako emyezi ena. Nga toli waggulu. Ekkanisa ejja kuba egudde, tojja kuba ng'oyogerwa nako. Naye nkomye okwenywereza kwono nnyini mulimu. Ankonekitinze bantu. Waliwo ne wenga sijja kujja. Olwo TV emu yampita mundeke nga bampa free airtime. Mundeke. Tugenda kukola ng'essaawa buli lunaku tujja kuwanga essaawa. Nga mundeke. TV gye nagendako sebo nga bansasula sikirabanga yamalakira. Naye awo olemerawo ebiseera ebisinga baba bagenda kukozesa ensobi maaso. Ani abikubuuzizza? Anti nze mbadde nkuwa bujulizi. Obujulizi bwange yaga butema. Bwino muli. Sigenda bumalayo. Bwino muli. Bigamba abantu. Binnyonnyole. So tata olaba obunafu bwaffe. Abantu mulembe gwaffe mwagadde kamera. Kamera. Kubanga buli muntu yenna ayina access ku simu ye asobola okugulawo YouTube channel. Asobola okugira TikTok account. N'akola ebyekisiru n'alabika abantu ne beeyongera okumumanya. Nti olwaleero okumanya nti ensi eyonoonese nti omuntu asanga omwana bamutta wali n'ajjayo kamera nga n'amutta mukazi muto kakazi bwe kati naye oli agamba banange tuyita poliisi yiye ng'olina ekiwagula kisokwata n'otaasa omwana omukazi ono n'osika n'omukuba eŋŋumbi ensi eyonoonese taata n'oyita poliisi naye kamera oyagala gundi eveeyo bulungi tolaba butambi ofune vyennungi omwana bamutta obulako Katonda okumugamba munange enzita gyongeremuko munyige bulungi onyize bubi musikeeyo ebyenda awo kya kamera kamera views ziringa likes ate ensi egenda kweyongera okwonooneka tibanyabo ne basebo buli omu awulira nti ayinayo ekigambo ky'amanyi agenda mu kamera nange mukama yaŋŋambye kati sitaani kyakola kubanga tuli bikozesebwa ffe tuli vessels ng'okkiriza okutuula ku bulamu bwo gy'emirimu gye nga girabika kati okkiriza nti Katonda gy'ali naye oyagala tutumu kati kyakola kye kino sitaani kubanga waali tuli naye kati sitaani kyakola kye kino ajja wetunuzeemu kamera akuwa amagezi wetunuzeemu kamera yogera n'ofunayo views 1,000 awo bw'okuba 1,000 views ziwanika bannange mangu nnyo lwaki ziwanika abantu ne balowooza si bantu simanyi nakumanya omala ozikuba bw'oti nti olina ama kati yiyayo akalala kati ng'oyiya akabadi ng'okaleeta yali ayambala obugoyo engoye ennungi ng'otandika okwambala musiba ttaayi naye kati mutabani wo tunkyanyisomesa abantu kibuzo nyizo kyerabira kitereke ojja kimbuliza off air so mutabani wange namulaba bukulu tomumanyiira kale oyo gwe wali ozadde saamuzaala wagaana sikulimba kyamala amazima mugolokokere ku sami nsindika nga tuvudde mu by'okusaaga naggwamu amaanyi kyali kibi nnyo ebyaddala naggwamu amaanyi ale waliwo nebisitole byewanyumizanyumizaawo mpulire ennaku neŋŋamba otegedde naggwamu amaanyi abantu bagadde ssente abantu bagadde tutumu nze nno yagenda nga buli wagenda ababuuza musumba loni mukoze mutya okubanga akyasawundinga mu bantu nange mukinkolere kakati agwanira omuntu omu munnamawulire yaŋŋamba musumba njagala nze kugira naye nfunako sente bwe ziti nze ngenda kuyimusiza ddala nenfuna tugabana bwe tuti nemugamba nze sajja kugwe kunnyimusa byenjogera biba bisobola okunnyimusa Katonda gwe nnina ng'asobola okunnyimusa ne bwe kaba kakyano nga kaliko abantu batono kajja kukuba kyokka naffe aba YouTube bannange ne bakyaza ne bamuleeta buli wamu atikako omutwe kati nina omulala yajjanga agoberera buli Katonda alabudde Uganda eggwawo mu nnaku 3 mukola emitwe bantu mmwe nalabye sitaani ng'akutta akasengejja agenda abayiseemu batono mukola emitwe bantu mmwe so kati obuzibu bwa likes kati ate likes zituma kati nkugambye nti omukyala yeekuteeka vidiyo ng'ali mu compound bwe tuli akubye abantu 1,000 kati ekiro kyagenda okuloota olwa excitement eno sitaani agenda mukolera ebirooto nabagamba nalaba ensi 2 bantwala mu nsi esooka nga bakolerayo birooto buli muntu Katonda alina ekirooto ky'olunaku ekikyo
kati ne sitaani alina ekitoto ky'olunaku ekikyo katonda bw'okola byokola ebitali byabwe katonda n'oggulawo enzigi omulabe mwasobola okuyitira okuwa ekirooto gikye kyojja okgenda nakyo kivuga nti abantu olwayo bangi taata yali ayingira obufumbo yasaba n'abuuza mukama n'amugambira ddala nti yoyo omwami wo naye kati bamaze okuzaala abaana kati mukama amugamba si yewu okitegeera waliwo ekikyamu abo abayogera baba banjawulo buuza ani yayogera ayogera kati neyayogera luli okitegeera tata kati sitaani atandika okwogera mbulamu bw'omuntu ono akutte ka vidiyo akutta olukumi lw'abantu atandika okwogera tikakati munnange bwenti bwenjogera mukama bwenti bwenjogera mukama ensi ebulayo ennaku 2 naye abali b'embizi bokka be bagenda okusavaivinga kakati n'olyoka okyogera olabanga ebintu ebyekisirusiru ngo akyogera mu kamera nkubulya amazima ga katonda n'abasiraamu abamu badduka ne bali embizi asavaivinge najja nayo kawaana embizi kyova olaba bayibuli ga buli omu agenda kuwembalirira ku kigambo ekyava mu kamwako kubanga kisobola okwonoona ensonga lwaki mwami Sami YouTube channel ya fen TV ya fen egobererwa ne security operatives lwansonga bakimanyi nti gwe toba na ba followers bokka okitegeera oba n'amaanyi osobola okukola odeejo ne bayingira Kampala ne bawamba Kampala kisoboka just obeera olina mindset z'oyogera ne ziwulira oli n'akyusa obulamu bwe so njagala banyaotesa mbabuulire katonda bwakuwanga kyonna kema bayibuli tugamba okema emyoyo tayogedde nange yaani kubanga nze nafunanga omukisa ogulaba Jezebeli ng'ayogera nange sitaani tomulabako na bwa sitaani ajja nayogera naye nga tatiisa alinga muntu olumagirana mu kifaananyi ky'omanyi okitegeera bajja so ani ayogedde naawe bayibuli egamba eyogera ku sitaani nti yeefuulanga malayika w'omusana najja nakugamba kino nakulagaga eki nagamba miliyoni 10 omukazi yaleeta nga musanyufu nnyo musumba mubadde mubonaabo nate kirala muno mu office tuli mu abo babiri abasumba tebajja kimanya gwegenda wekubeka enfuufu neetaaga entambula ekkanisa bagibanja lenti tusasula akakadde kamu plus n'obibala abalamu toyinza butabibala n'oba wa mwoyo n'ogattagatta otola sente toyinza kusooka kugobaawo osooka n'olowooza n'obigatta n'odigabizza omwoyo omutukuvu n'alyoka olw'okuba nti mukwano gwaffe n'alyoka nkuba akaboneka oyo omukazi simulungi addiyo ne sente ne mugamba kasooka embirowoozeemu waliwo n'oli gwe wannyumiza eyajja mu counseling kakati amenvu gawedde otumuwe kulye onsokola sokola tubireke ebyo ndaba okyusizza feesi oyinza ova ku gundi nga tetunnayogera ku nsonga zetugenda kwogerako naye waŋŋamba ye yakuleetera okugira nova mu office siwe kiri era office teriiwo twagifuula media house kati counseling omukoleramu kyaki mukibangirizi olw'ensonga eri kakati musumba njagala twogere ku commitment abalokole gye tulina eri Katonda ne principles ze zaagala tutambulireko vis-a-vis be tuyita aba sitaani ze balina lwaki njogerawo entyo nalabako ka vidiyo ku status yo